Yes, njagala okubanga nkubuzaako yonna gy'osinzira okubanga otuliza ogamba otya tuli mu Easter weekend egenda etya ku saidi eyo kansuubire buli kimu kitambula bulungi. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikutte abantu omu babiro ezibalumisizo obujiji naddala mu wiiki eyo gye tukubye amabega naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okubanga nkujukiza gwenna nyumira okusiba ku mizannyo egy'enjawulo nti kampani eri mu bwaguuga 1xbet odds ennungi ate nga ne security ku ssente ezo z'obwangudde y'amaanyi nnyo weegate ku 1xbet olunaku olwaleero kubanga ekyo kya bwereere ate bw'okozesa 256 nga promo code ojja kuba ofunira ddala bonus ey'ebitundu ebisoba mu 200 over 200% ku deposit gy'osooka oteeka ku account yo osobole okuzannya. Ate era nkujjukiza nti link eri mu description ya video eno gy'oba okozesa okubanga weegatta ku 1xbet n'ekirala gwakka wansi w'emyaka 25 tokkirizibwa kuzannya. So nga naawe wasazeewo kikole responsibly. Teri nsonga lwaki obetinga school fees, teri nsonga lwaki obetinga tuition oba capital. Ali ku ssimu asookedde ddala ssebo banyabo yogerako nange. Hello. Mukulu. Ssebo. Matali se solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United. Ewummula omwezi omulamba. Nga tennasamba mipiira giddako. Mwewummulire. Oyinza n'okulowooza ttiimu yaffe tekyaliyo. Abalala basamba tuva mu tulo. What a joke. Yes, sebo mwewummulire ate naye ku nkomerero ya byonna Arsenal egenda kutufaanana. Ekoze nnyo, etuuyanye, esambye mingi, kyokka era n'etatwalayo yadde ekikopo kya plasitiiki nga Man U. Jatwala. Kandiba akabadi bebe akabadi. Kulikayo mu Easter solido y'abakyala. Nkyaliyo kuba leero boxing day ya Easter. Leero katugendeko mu bivulu tulye ku ssente. Bubadde temulya ssente bulijjo. Eza weekend eno ziwoomamu okusinga eza bulijjo. Okay. Sebo njagala okusaasira abazadde abaafiiriddwako abaana wiiki ewedde. Kitalo nnyo. Mu Dekkeya Endekeggaba. Kitalo nnyo. Waliwo lw'otuuka n'ogamba oba singa akalabba kakomawo. Mazima omuntu n'akwata omwana wa munne omuto n'amuyisaako ekiso nga teyeesisiwadde yadde. Kibi nnyo. Kibi nnyo. Bannanga abalina abaana yessaawa mutandika okukozesa amaaso gammwe ennyo. Bw'olaba asemberera omwana omuto nga si yamuzaala nga tonnakola kirala kyonna sooka okuba enduulu. Kubanga kati tugenda kutya abantu ebyaddala. Ekyo kituufu. Omwana tomuzaala omulengera ali mu mirembe gye. Lwaki omusemberera? Mazima. Olaba bwe tugenda okutandika okutya abantu twabatya dda. Ekirala n'abaana abasigala ewaka mubakuume nnyo. Abasigala ewaka abaana we bali abangi nga bazannya temujjaawo maaso. Abaana ewaka bayingire nga nkoko nga bukyali. Olumu ebikolwa bwe bityo bwe bitandika biwerera ddala. Tetuyinza kumanya kiddako. Kituufu. Ani addako. Wawe biddako. Kituufu. Lunaku ki lwe biddako. Tulina okubeera abeegendereza. Oyogedde bulungi nnyo. Oli mutuufu. Nno ne poliisi ndabanga erudde okutuwa update. Eriwa. Ki ekyabadde ekigendererwa ky'omutemu. Gwe bakutte bakyanoonyereza. Ensonga y'omusolo omupya eyo saagala gyogerako. Gavumenti omusolo eneetera gutujja ku bitundu bya mubiri. Amaaso nga tugasasulira 1,000. Emimwa nga tuteekayo 2,000. Amatu 5 nga biruma. Amannyo buli limu lya 3. Ojja kulaba abantu bwe batambula n'amalibu nga beewala kusasula musolo. Nnyashi nga nayo yakusasulira musolo. Eyo esaana bagijjeko na 5,000. Olabe basire Queen abaavu bwe batambula ng'abasaawe emabega nga nnyashi baagivaako lwa musolo. Embeera etabuse. What a joke. Naye oba solida agalowoozo ogajjawa ani agakuwa? Agalowoozo bwe gatyo ngajja mu bawagizi ba Arsenal.
Yesu esolide y'abakyala muwulidde abawadde akalowoozo abazadde amaaso mugakuumire nnyo ku baana mu kiseera kino kuba tomanya kiddako ddi kidda waani ali ku ssimu omulala yogerako nange hello sebo oba nnyabo Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku ffaamu y'amajanja. Yes, ennaku enkulu zigenze zitya Maama Joan? Ennaku ewange zibadde nto. Naye eri abo abaafunye enkulu Mukama yeebale zibawa era yeebale kuzibayisaamu. Weewaawo. Mu ngeri y'emu njagala okusaasira abazadde abaafiiriddwako abaana eggaba mu wiiki ewedde nti nga kitalo nnyo Mukama abagumye. Kitalo nnyo. Sebo omuntu eyakoze ekikolwa ekyo ekya murder in the city alabika yaliko boyfriend wa mujja wange Botricious Daisy atunda engoye z'abaami okuva ettake wangi kisoboka emitima emibi egiriko ekko bagifaananya bonna batemu. Okay. Kira. Mujja wa mulabako ng'atemula? Namulaba n'amaaso gange bwenti. Naked truth, naked eye. Naked eye? Yatemulaani era atya? Yatemula enkoko. Yagijjako omutwe n'agifumba. Twali eyo nakaseke mulumbe. So kyenjogera nkitegeera. Kalibu temu. Assassin. Terminator. Naye kakati otandise okukkiriza nti ezo mboozi z'amalwa olumu z'oyogerako. Sebo olowooza olw'okuba onywa amalwa buli omu aganywa olaba bw'otalina intelligence yadde akatono. Genda mu maaso nnyabo nkwesonyiye. Nawulidde nti gavumenti egenda kwongeza emisolo ku bintu ebimu. Amafuta, sukaali, mwenge, seminti. Kwegamba gavumenti yasazeewo kufuuka kanywa musaayi. Seminti tugenda muvaako tuddeyo ku kadongo. Kirabika baagala tutandike kuzimbisa Malamu na Bbumba. Kituufu. Wano we tulaga gavumenti omusolo egenda kuguteeka ku buli kintu. Naye batuyambe kale baguteeke ku bwenzi. Emirundi gye weegatta gy'emirundi gy'osasula 15% ku ssente z'osasula mu loogi. Kino kijja na kuyamba okukendeeza endwadde ez'obukaba. Saako n'embuto ezitali nneetegekere. Eteeka omusolo ku kukwana. Buli akwana asasule omusolo nga gwa 5,000. Kino kijja na kukendeeza obukaba, obwenzi, obuleese ebizibu mu ggwanga lino nabwo bujja kuggwaawo. Kiddeyo ku njogera y'edda. Atalina ssente tafumita kindaazi. Era gavumenti eteeka emisolo ku lugambo. Buli akola olugambo ku munne oba ku balala awo omusolo nga gwa mitwalo 2. Ojja kulaba emimwa gy'abaavu bwe gigejja anti nga tebalina za musolo emimwa giryoke gitumbiire olw'okuba tegifulumya kigambo. Omuzungu kyayita outlet. Kale Uganda erina lwekutama. So malicious. Byebyo ensi bweto wangi nnyabo. Mbweraaseno yakubiddwa omupiira mulamba bweddu. Ekyatuuse ku Arsenal kyongedde okulaga nti kibi nnyo okubala amajigo nga tonnagaalula. Omuzungu kyayita arch the chicken before you lay eggs. Tobala bukoko nga tebunnayalulwa. Arch the chicken before you lay eggs. Maama Joan oluzungu lwo luli gumite. Sirwa kusaaga. Bulijjo tokimanyi. Naye enjogera entuufu eri nti don't count your chickens before they hatch. Sebo gwe yasomera mu UPE owa bulenze wabula abatalina standard mwewe ddembe. Kati kyoyogedde kirina njawulo ki ne kye nnayogedde.
just oyagadde kwogera ndowooza balabe nti wooli naye nga teri kyoyambye eggwanga. Just njagadde kuwabula mbadde nkuwabula. Obabuddemu ki ag'amajaani bayita abawabula nga naawe osimba layini wabula tumanyiddwa nnyo mu Uganda eno abaaseno babadde boogera ku kutwala ebikopo 4 naye we tutuuse sipiidi gye bakozesa okuva mu bikopo ebyenjawulo bandyekanga batutte tre ate nga tekuli magi bwe kiba kikopo banditwala omukonda olumba ate nze ndowooza abawagizi baaseno bali ggumite nnyo okusinga abasambi. Era singa Arsenal tetwala kikopo kyonna nsaba gavumenti eteekewo olunaku lw'abawagizi olw'okukungubaga n'okuvumibwa kwolwo buli muwagizi wa Arsenal avumwe mu lujjudde. Era singa Arsenal tetwala kikopo kyonna abawagizi ba Arsenal bagenda kulwala ekirwadde ekiyitibwa kokofinga. Obulwadde obuva ku kubanga osuubira okukwata ku kikopo ate n'otakikwata engalo ne zisanyalala. Omuzungu kyayinza okuyita parallel line okusanyalala. Gavumenti eteekewo ebifo aw'okujjanjabirwa nga bwe yakola mu COVID kubanga abawagizi ba Arsenal bagenda kulwala ebirwadde ebya buli kika. Mpulira. Coccidiosis. Pressure. Sukali. Fingerprint. Diarrhea. Dicotyledon. Ebirwadde ebya buli kika. Running stomach. Running nose. Running water. Genda eri.